Ku Projan Media TV, Princess Adora tukwebaza ku Projan Media TV, Victoria Katushabe Farida Kakinina mwe bali kubeera ku Projan Media TV. Yes, naye onako lwalero tukuletedde gwirya mwana mulenzi Eddie Kenzo nga waliwo amawulire agasatulatinze ku social media nga galaga nti omukulu Eddie Kenzo yandibanga ayina omukyala gwe yefunira mu Ivory Coast obosegeera nti yefunira omukyala side ze mu Ivory Coast amubeza oba amuyamba otambuza embeera. Kino kiddiridde okuba nti Eddie Kenzo ayina interview gye appearingako era ne bamubuuza nti ebintu by'emmere abikwasaganya atya. Omukulu Eddie Kenzo n'agamba nti olubuto lwe luli very sensitive, so si buli mmere nti aba asobola ogirya, naye ayina omukyala oba kisegeera ayina omukyala atera okujja n'akola ki n'amufumbira olw'ensonga nti ye Eddie Kenzo yakulira ku street era teyafuna nnyo budde buyiga kufumba, era ng'ekintu ky'amanyi ofumba ke kawunga naye nga nako tali sure takafumba bulungi nnyo, so oyo omukyala yatera okujja n'amuyambako kubanga amufumbira kamere kalya, ekintu ekyaleetedde abantu okwebuuza omukulu Eddie Kenzo ate yafunye omukyala omulala mu Ivory Coast. Ebibuuzo bikyali awo naye nga amawulire ku blogs ez'enjawulo gakonfaminze nti omukulu Eddie Kenzo mu Ivory Coast gyali kirabika taliyo yekka, wabula ayinayo ke bayita akamaali kabeera nako oba akakyala akambeezabeeza. Ku Projan Media TV fe tukuwa buli mawulire gye gava ku social media naga happening mu nsi yattu Uganda. Yes, olwaleero Museveni wakwogerako gye tuli, katusuubire birungi byereere, tubaagala nnyo.